Weebale nnyo okutwegattako ku mukutu gwaffe guno ogwatusome n'ennaalo, ne leero tweyongerayo n'akatabo kaffe akayitibwa Kikonyogo era nga tuli ku ssuula ey'omukaaga egamba nti linda Kiggweyo Afumita Mukira. Ow'omuluka yampa amagezi n'aŋŋamba nti nsaanidde okumala ennaku nga 5 nga ndi okwo ku kyalo neemanyiiza abantu baako. Kino nze nakiraba nga tekijja kunnyamba n'akamu era ne nkigaanira awo mu maaso ge. Namalirira okutandika okuketta ku lunaku olwo lwennyini kubanga namanya nti abantu abaali balowoozebwa okuba mu lukwe lw'okutemula omuntu nali mbamanyi bulungi bonna era nga nabo bammanyi okuggyako abatono ku bo. Singa nagamba nti kantuule ka butindo okwo ku kyalo oba oli awo bandinteeze ne bankuba ku ssekalootera nga siwedde, kale awo saali mutuufu okugaana amagezi ge. Linda Kiggweyo Afumita Mukira yali ayagala mpeeyo amagezi amalala naye nze ne mwetegula nga bukyali nenzira mu banzaala nabo kye baali basinga okwetaaga kwe kulaba awo nga bandabako era nga bwe tuwaya. Olw'essanyu lye baabanga nalyo buli bwe bandabangako ne ku mulundi ogwo bangabula nga ninga yali agenze okukyala obukyazi. Twali ekyeggulo ne kiba kinyuvu ddala era mba kukirya nga sirina bweraleekerevu, ndowooza nandiwoomeddwa nnyo. Bwe twamala okukuba ennoga akalaaga endagala nazibajjisaawo mangu ng'olwo ekyagala okukola kintisse. Amazzi bangobereza magobereze nga nze nkuuliita bukuuliisi. Ku mubiri nali njiyeeko ebigoye ebyamukala, ku mutwe nga nzingiriddeko ettambaala eryakanike ate nga mu bigere naaniseemu amagato ge bayita Museveni agudde ate abamu ge bayita 7K. Emmundu yali enzize ku mugongo ate mu kiwato nga neekembye ekkoba eryetikka amasasi. Leero nga nzenna ndi ku mabago. Essaawa zaali ziringa mu 5 ez'ekiro ng'omwezi gwakatandika okwesusunkula mu bire ebyali bigukweze eri gye guva, n'olwekyo nasobola bulungi okulaba gye nali ndaga. Olw'okubanga ow'omuluka yasinga kwogera ku musajja ayitibwa Patiriisi, nange nayagala gye mba nsooka okutuuka mu kiro ekyo ndabe obanga yalina by'ayinza okukola ebiraga nti yalina ky'amanyi ku kufa kwa Lukido. Ekirala ekyasinga okumpaliriza okugenda ewa Patiriisi kwe kugamba ye yali mulirwana wa kitange era nga nange gwe nsinga okumanya. Yali musajja musazi wa mbaawo era ng'asula eyo mu kayuuke ke yazimba mu kibira. Akayuuka ako yakakozesa mbaawo nga kalinga ogusanduuko ogunene. Olw'okutya empiri, amatemankima, embirango n'ebyewalula ebirala, akayumba ke yakakolera agakunda aganene ennyo nga kwe katudde. Bwe yabanga ayingira nga yeeyambisa enkandago gye yakola olw'omulimu ogwo. Namuyise mulirwana wa kitange si lwa kubanga nti ne kitange yazimba eyo mu kibira naye olw'okuba nti ennimiro za kitange zaakomanga kumpi n'ewa Patiriisi. Ye munnange Patiriisi ebyokulima yali tabissaako nnyo mwoyo ate olaba n'akakuba akaagendanga ewuwe nga bw'otaba na muggo tokayitamu. Bwe katuukanga ewuwe ne kasibira awo mu mulyango. Eno gye kaayawukaniranga ku bulungi bwansi nga katunuuliganye n'ekisinde ky'ente ekyalinnyanga ku lusozi ekituukira ddala eri eyattirwa Lukido. Bwe natuuka awo mu ttabiro y'amakubo ne nsooka ne nnyimirira nga ntegereza amaloboozi ge nali mpulidde nga gavuuvuuma. Nasooka n'embulo gye gaali gava naye bwe nasigikira omutwe ne ndyoka ntegeera nti gaali gava ngulu ku lusozi ekisinde gye kyali kiva. Nateebereza okuyimiriza awo male okulaba abaali boogera nga ndaba kijja kundeetera leenya. Eky'omukisa awo okumpi waaliwo omuyembe omusaakaativu. Bwe nadduka nga ŋŋenda wali ku kikolo kyagwo nga nnyimirira. Nali nkyali eyo nga teriri busa. Abasajja bakirime gabana nga beerula. Baali batambula kasaabuuko ate nga n'amaloboozi gaabwe tegatuuka. Baali banaatera okutuuka we nnali wennyini, omu ku bo ne yeesittala ku mulandira gw'omuti. Akagere konna kaayatika. N'abuuka nga banne baseka busesi. Ye kwe kugamba nti bannange mmwe lwakuseka naye mpulidde enswagiro n'enviiri ne zinva ku mutwe. Ko bali nti ndaba oli wa mpalaata ne bw'otandiyogedde naffe tukulaba bulijjo nga tolina nviiri. Ko ye nti
kambaleke ggwe mubalaate nga mmwe muva okunyumya ebyakawaganya kaakati. Bonna baali bayimiridde mu kiseera ekyo nga batunuulidde munnaabwe eyali yeekoonye. Olw'okuba ng'omwezi gwali gwaka nnyo, nafuna omukisa ne neetegereza abasajja abo. Buli omu yali akutte omuggo n'ennajjolo ezaali zitemagana ng'ebitala ku kitangaala ky'omwezi. Abasatu baali bambadde makanzu, owookuna nga yali mu bikalu ebiwanvu. Oyo eyali mu bikalu ye yababuguutanya ennyo nti, tugende bannange, obudde buyise nnyo. Balaba abasibyeko akanyaaga ne batandika okutambula, olwo nga basemberera eri gye nnali. Bwe baasemberera ddala we nnali, eyali mu bikalu n'amulisa ttooki mu makoola g'omuyembe nga bw'agamba nti, kawaganya yagenze dda. Eddoboozi eryo lyanseerera mu matu, ne mpulira ng'omubiri gunsusuukirira, n'enviiri nga zinva ku mutwe, kubanga nannyini lyo nali mumanyi bulungi. Bwe yatuuka ku kikolo ky'omuti n'ayimirira, n'ayongera okwogera ebigambo bye yayogera okusooka. Nange ne neeyongera okukakasa nti ddala eddoboozi eryo lye lya munnange Kaweke. Kyokka natya nnyo kubanga namanya nti yali ajja kundaba. Ekikolo ky'omuti kye kyali kitwawuddemu wakati, nze nga nnyimiridde erudda ne munnange erudda. Nalowooza nti osanga ajja kuwulira omutima gwange nga gukuba, anti ku ssaawa eyo nga gututula nga pikipiki ennene bw'etutula. Katonda yampunya luno, singa yankubako agage sandirutonze. Naye bwe yamala okwogera okumulisa ne ttooki mu makoola g'omuyembe, n'atambula ne banne ne bamugoberera. Nasigalawo nga neebuuza Kaweke kye yali akola ekabuubiro ku ssaawa ezo 6 ez'ekiro. Kaweke yali takola mirimu gya busuubuzi nti oba yali azze kulaba byamaguzi bye. Kale yali anoonya ki? Ndowooza Kaweke yali mulukwe olw'okutta Lukido. Eri mu kisinde gye baafuluma y'ekkubo eryatuukanga ku lusozi awattirwa omuntu Lukido. Kale bwe ŋŋamba nti Kaweke ne banne eyo gye baali bava bamukyamu, nalaba okwebuuza tekulina kye kunnyamba ne ŋŋamba nti kambagwe mu buwufu. Natambulira ddala mu lambaalo ng'akakubo akagenda ewa Paatiriisi bwe kaali kagenda okussa ekikkoowe nga ndi ku luserenju ewa Paatiriisi. Nali nkyali awo okumpi n'enju ne nfuna okutya okw'ensusso. Nalowoolereza ne ndaba nti singa nkwatibwa omukisa omubi abasajja bano ne baŋŋombamu obwala, tebalina kirala kye bandinkoze wabula okunzita. Oluvannyuma lw'okugenda nga nkuba ebifaananyi by'abasajja Kaweke be yali nabo, nakizuula nga babiri nali mbamanyi, ye Paatiriisi ne Mawangala. Owookusatu oyo yannemu nkuvumbula. Olw'okwagala ennyo okumanya omusajja oyo, natandika okunoonya we nnaafuna omwaganya mu mbaawo sobole okumulaba. Omwaganya gwambula, ate bwe naguzuula nga guli eri emmanju. Ekyokukola ekirala kyambulira ddala. Kyenava nsala amagezi ag'okusinzira wansi w'ennyumba, nga kye ŋŋenderera kwe kuwulira ebyali byogerwa newankubadde ng'aboogezi nali sibalaba. Emboozi eyali mu nju yali empitako, n'olwekyo buli kye nakolanga nga nkikola bunnambiro. Bwe ntyo nagalamira ne nkwebera. Enneekulula zaali 2 nga ntuuse we mpulirira. Wano we nneekululira wansi, waggulu wange lye lyali eddiiro. Waggulu wange ddala mu butereevu yali etuddeyo akaana akato akalaba bulungi, olw'okuba ng'embaawo ezaali mu ntobo y'enju zaali njasaamirivu. Nayagala nnyongere okununula ku nsingo yange ndabe n'abalala abaali mu nju omwo, naye bwe nasimba bwe nti olukokola ku ttaka, akati akakalu ne kamenyeka. Nalowooza nti osanga bawulidde, naye mpozzi okujoolikana kwe kwabagaana. Baayongera kunyumya mboozi yaabwe, nange we nali n'enkona n'ensigaza gwa kulumika gwokka. Paatiriisi ye yasooka okutumbula ku ddoboozi n'agamba nti, owange Kaweke, olowooza kaakati essaawa mmeka? Ko Kaweke nti, si kulowooza bulowooza, essaawa eyange kaakati egamba nti essaawa 6. Kwe kwongerako nti, bannange essaawa ey'okuddayo etuuse. Omusajja wa mmotoka yaŋŋambye okutuuka ewa Wandagga ku ssaawa 5:30. Kaakati alindiridde nnyo. Mawangala yali mwangu, kwe kumuddamu nti, kyokka ssebo Kaweke kimanye nti enkya oteekwa okujja ewa Waddanga
gye tunaakusanga ne tuteesa ekyokukola, kubanga osaana omanye nti Tom bwe tutamuggyaawo mangu ayinza okusansula eby'omusango guno byonna. Kaweke teyayanukulirawo, naye oluvannyuma yaddamu nti kyo kiri mu giraasi, tekiriiko kuwannaanya. Gyo ku ssaawa 4 ez'ekiro ndiba ntuuse. Ndowooza nzija kufuna mmotoka okuva ewa mukwano gwange makanika ali ebbanda. Bwe yamala okwogera ebyo n'ayimuka agende, naye nno Patrice n'atamuganya, n'amuwaliriza okumala okulya ekyekiro. Kaweke yalaba amwetaayiridde, kwe kukkiriza n'alinda emmere. Patrice yayimuka mangu n'ayimirira awo mu mulyango, n'akoowoola omukyala ayanguyeeko emmere. Mukazi we nawulira ayitabira eri mu butooke obwali awo. Ndowooza eyo ye yali akafumbiro. Wamma ddala abasajja bano baali batemu nnyo mu myoyo gyabwe, kale lwaki yaddira akafumbiro n'akawereekereza eteri kumpi kyeri, ku nkuzi okumpi n'ekibira. Kyokka newankubadde akafumbiro ennyumba kaali kagyesambye, nalowooza nti oba omukyala oyo yali andabye nga neebulungulira ku lusebenju. Naye bwe yayingira n'emmere nendaba nga talina kyayogedde, ne mmatira nti yali tandabye. Emmere bwe yamala okugissaawo mu ddiiro, n'addayo n'akimenva. Bwe yatuuka mu mulyango n'aduumira akaana akaali katudde nti, vaawo ggwe nteekewo enva, simanyi tondaba. Ze kaana ggwe simanyi ng'olibaamu akassa. Patrice kwe kumugamba nti, nnyabo, omwana wange gw'oduumira otyo akukoze eki? Bw'obaako ekiruuyi okimalira ku mwana? Omukyala mu kifo ky'okwetondera bba yakwata bukwasi kaana n'akasindika eri Patrice nga bw'agamba nti, simanyi towulira, genda eri kitaawo, nze sizaalanga ku mwana. Akaana we kaali katudde yatereezaawo enva. Kino Patrice tekyamusanyusa, kyeyava asindika akaana ne kaddayo ekyennyumannyuma nga bw'agamba nti, wamma ddayo otuule ndabe kyakukola, oba tazaalanga ku mwana, nange omusajja alina omwana teyandinfumbiddwa. Akaana bwe kadda ekyennyumannyuma, ekigere kaakisimba muli mu sseppiki y'enva. Ne kyetinda kiwenyo nga tekinnawenya w'osula. Nayagala okuseka naye nga sisobola. Enva ezaali ezansanyuse oba nga batabiseemu n'ettimpa, akaana bwe kaaziribattamu ekigere tezaasigala mu sseppiki. Zonna zaafuna we ziyita ne zituuka ku nze eyali yeegugumise wansi. Wamma ggwe ne zinkola ogwawalugale. Nawulira nga mmengeya nga n'obulamu bwange busaanawo. Nalaba nfa ne nfubutukayo gye nali neekwese. Nenziraawo ku lusebenju ng'obulumi bwagala kunzita. Ekyali mu nju kyali kissa kinegula. Akasambattuko kaakirako kwako akabeera mu kisaawe ky'omupiira. Abasambi b'oludda olumu bwe baba bafumbikirizza abalabe baabwe nga baagala babanywese akagoba. Olwo Mawangala, Kaweke n'omusajja gwe nali simanyi abaali basirise obusirisi olubereberye baali basitudde enkundi nga bonna bayiikidde muka Patrice okumuvuma olw'okwosesa omwana enva. Kale olabye, ye munnange yaliko abamwasirira, naye nze akaana k'enkwale saalina yadde agamba nti ng'olabye okujja enva. Omukyala yalaba bamusibyeko akanyaaga n'alaba eridda ebweru. Oba yagenda mu ffumbiro oba wa nange saamanya. Nalaba agenze nange nenzirayo wansi w'enju kubanga n'obulumi bw'ekibambulira ky'enva bwali bukendedde. Patrice ne banne bo baali bakyali ku lumu nga bayomba olumoonyere. Kino kyannyamba ne batawulira bwenkukuta nga nzirayo okwekweka. Nga mmaze okukkalira mu nfo yange n'okubasimba amaaso, omusajja oli gwe nali simanyi yatandika okwensaasabagana agamba nti, ennaku zino ekisiraani ekitugoberera buli gye tulaga, gwe kale olaba tutta omusajja wa Katonda atalina musango. Kyokka Kaweke nkubuulire, ekyasinga okutukozesa ebitanyirira bwe butamala kwetegereza Tom. Singa luli lwe wali naye mu mmotoka nali mmusemberedde ne mmanyi enfaananaye, ku luno nandibadde sikuba oli ataali mu ndagaano. Ekyo kyo tekyali kirungi, wabula nze kye mmanyi ekyayonoona byonna y'emmotoka okutomerera mu kkubo. Singa teyatomera ogamba ebyo byonna byandibaddewo. Bw'atyo Kaweke bwe yayanukula omusajja oli.
Nze ku lwange nalemwa okutegeera kye baali bategeeza. Weewaawo nawulira erinnya lyange nga likoonebwako, naye omulama gw'emboozi yaabwe gwannema okuzuula. Mpozzi bwe namala okujjukira bye nasoma mu bbaluwa, Patrice Nsazi wa Luganda gye yawandiikira Kaweke, eri gye najja mu tterekero ly'ebitabo, ne ndyoka nzijukira nti ebigambo kufa ne kutta bye baali baddiŋŋana entakera byali bikwata ku nze. Awo nno emmeeme ate ne neebikka buto, ne nnyongobera n'ebirowoozo ne bikyala. Kye nali nkola olwo nali nkivuddeko. Bye baayogera mu kiseera ekyo nabiwulira, naye siikulimbe tinnabitegeera nti oba tinnabiyingiza mu bwongo bwange. Nagenda okujjukira okwebikka nga bukedde. Ebigambo bye nawulirako byebyo bye baayogera nga banaatera okwawukana. Ebirala byonna ne binsuba. Bwe batyo baateesa okusisinkana ewawa ddanga mu kiro ky'olunaku olwokubiri ku ssaawa 4 zennyini. Naleka banoonya eddagala basiiga omwana eyali ayidde enva, nze ne neemulula mpola ne njuta. Bwe nagguka mu bulungi bwansi ne saagala kwerambika mu luguudo, kyennava nkwata akakubo akasalira mu nnimiro za nnyabo, terenziguka eri ewa ssebo. Nali ntuuka nti mu musiri gw'endaggu oguliraanye entembo, ne nnengera omuntu eyeemerula mu lusuku. Awo okumpi nange waaliwo omulamula omusaakaativu, nange kwe kweseebulula mpola ne neekweka omwo. Nagenda okulaba ng'eyali mu bitooke awulukkuka ng'adda wano mu bbanga mu ndaggu. Ekyammala enviiri ku mutwe yali bwereere nga bwe yazaalibwa. Olw'omwezi ogwaka ennyo nasobola okwekkaliriza ebyamuleko byonna. Nasinga kwetegereza bintu ebyeru bye yali ayambadde mu bulago, mu kiwato, mu biseke by'emikono gyombi era ne wansi ku bukongovvole. Omuntu bw'amala okwekanga, enseko ze zisenguka okuva wano ku mimwa we zibeera, ndowooza ne zigenda zisenga eyo munda mu kifuba oba mu lubuto. Mu kiseera ekyo singa nali nsobola nandisese ne banfukako n'amazzi, nga ndaba engeri omuntu oyo eyali obukunya gye yeetigoonyolanga ng'azina, nga bw'afukula omugongo nnyini ate n'ayawula n'abuuka. Yeeyongera okukola ebintu bingi ebyandinsesezza singa nali waakuseka. Yagiranga n'afubutuka emisinde okwetooloola ennimiro. Mu lusuku ebitooke yagendanga abikuba endobo, ate obusukusa obumpi ng'obwabubuuka bubuusi. Emirundi egimu yeesittalanga ku bintu ne bimukuba ebigo, kyokka n'ayimuka n'adda ku mulimu. Teyalwa n'ajja ng'adduka ayite awo ku mulamula we nali nnyimiridde. Endaggo zaamugaana okuziyitamu. Zaamugalika kyabugazi n'amagulu ne geeralika. Bwe yeevulunga yasibira ku bigere byange. Aba asimba bw'atyo omukono ayimuke, gye yakuba amaaso ng'alaba omuntu ayimiridde. Kugambye omusajja bwe yayimuka n'agenda atyekula emisinde n'ebinyonyonto bwe yali atadde ku magulu ne bikutuka. Nange bwe nafubutuka saatunula mabega, yogayoga mu luggya lwa ssebo. Bwe nabuulirako abeeka nga ntuuse, baŋŋamba nti oyo yali musezi. Nali mpalaaza bulijjo empaka nti ku nsi tekuli basezi. Ku olwo nagyemulukuka. Empaka ezaawattuyo ne zinvaako. Ate bwe natuuka mu buliri n'otulo twambula. Olwazibiriranga nga ndaba omusezi, ate nga ndaba abasajja abanzita. Olumu naloota ng'akayumba ka Patrice kambuutikidde. Nalaba otulo tugaanye obuliri ne nvaayo ne nzira ku mmeeza ne mpandiika bye nali ndabye n'ebye nali mpulidde nga bifa ku musango. Awo n'obudde bwe bwakeerera ne nnyingirira emirimu emirala. Essula yaffe ey'omukaaga awo weekomye. Twegatteko nate omulundi omulala okumanya ebyaddirira mu ssuula ey'omusanvu.